So, sichangu na hichi chisoko kabiti. Yeah. Kwano gwa taata. Tubera ebintu bino jabituka ko tabitiye. Omukyala. Hey. Ajira chisoboka, how are you? You good? Nice. Chigozi. Bachigozi baba baweddeyo. Kwa tubuzayo omuto. Awo tukigale naye nga mwebale kubaawo mwebale kutwagala alhamdulillah tusabe busabi ekintu kitambule nga ate bwe tukisuubira omukyala agenda tandika okutambula naye abadde tannayagala kutambula bintu gyatalina kyagenda kukola so either tumanya nti agenda ku vacation oba alina kyagenda okyapa awo era mujja kuba mumulaba ng'ayitamu Tera Kigozi era oyina muwabajja. So yoyo mukyala Kigozi abaana ba Kigozi kubuzeeko omwo muto. So kati kino kirala nnyo. Engeri gye watali n'omu yamuntumye ku airport mama se. Tetwaze na Hajjat yambeererawo, Hajjat waali, Hajjat yambeereddewo. Bintu bingi saa binyonyola. Ne bwakogga, ne bwagejja, ne bwagejja entumbwe, ne bwayatika, ne bwamenyeka. Hajjat wa Haji. Omulisa biki bannaye? Nanga Hajjat yagwa mu bintu. Hajjat yagwa mu bintu. Mubaka ki oyina gyali? Hajjat akimanyi. Masaawa agenda kiraba. Soko omusindikire mu message. Message gyeso omugamba. Asante bwana. Kyekyokka tiwebale kubaawo, webale kuba mugumu. Kyekyokka byonna byogeddwa nasigala nga ataddewo omugongo. Ate nange nensigala nga mubeereramu ate tewali agenda kwogera kinzijjawo kubanga Hajjat she's a small body in a big box gear. Yo why? Tugenda kodde wasenga kuba buli mukyala yinne ekyo kyasinga okwagala mu nsi muno. Mashallah inshallah very soon. Tuyinza n'obutasuka wiiki 2, tuyinza obutasuka wiiki 1 be nakomya. Wanje. Nze mbagambe. Wasalawo wandi ku mutima. Hajjat. Enyimbo oziyimbye. N'ozisindikira abantu ne bazinyumirwa ne bawasako n'okuwasa abakyala. Naye kitoyinza omugamba nga toyimbe yango oyogedde kodesa. Nze bannange ne bakulu bannange abasooka mu ndongo nabo bennyini tebawazanga. Nze era kye ngenda okukola era kyanjawulo. Nze wange nina omukola ki? Nze amateeka gye followingamu naye lwakuba tulina okwegendereza ennyo abavubuka. Tulina okumanya twakava mu COVID, tulina okumanya nti twakaddamu okwetereeza. Guno omwaka gulinga ndooza gwakubiri nga tuvudde mu COVID. So olina okuba nga omuvubuka nga weesetinze. Abamu ku ffe life twali twagireko emabega ne tuddamu ne tuzimba mpya. So si kyangu ate kumala kana kasente ate tetwagala nnyo tusonderako. So kati ndi mu kukuŋŋaanya. Oli sita. Omwami waatabadde. Obadde otya? Si bulungi naye kasiri bulungi. Buli kimu akimala nti wabeera. Ebbanga ly'omaze ne Geosteady tubuulire challenges z'okubeera ne Sereebu. Bigambo. Bitya. Bigambo mba nti neze sibifaako anyway. Abantu balina opinions nyingi. Nga tebakumanyi. That's all. Kintabula kwagala. Balina opinion ku muntu gwe batamanyi because anything ati twogera okubeera n'omwami nga Sereebu ate ekibuzo ekisembayo tugende mubuuze ekintu kya concert. Abaana mbagala nnyo siina buzibu watandibadde Sereebu nawe yandibadde Sereebu. I like things either way. weetegese ojja ku show yaffe ng'esembedde. Tetaaga kwetegeka yetegeka. Oli wateekawo embeera onaateekawo embeera ne ku buno oba esukkawo. Abadifuula embeera naye teyali embeera. Bamama tebakobo personally naye kyemmanyi babigyewo sisulangayooko wallahi bilahi tallahi sisulangayo kubanze sibirivinga kuleka maka gange kubeera awo nga tegali nga siriiwo nze ze maka we wange so sikwata bwasema kabutwala walala oyo wayi tulabya abantu gamba wamaama swali ludda wa abakala mama zo balina omusanga ne taata sowe
naye kati wano nze nganze Geosteady mwino okunsanga ne bakigozi. She's a small body in a big box ya kyenagambye. Nze okwejusa kwa mu buntu naye wejusiza otya. So sisuubira nti najja ne mbagamba bannaye nejusa. Era ekyo kyose kiri bagamba ndi reservinga nti kyali kyafuuse. Abagamba it will end in tears, but the media in what message could you anti basoma nnyo basomye ebintu ebyo it will end in tears. Kati buli omu aba asuubira nti ebintu byabalala nabyo bigenda okukomekereza naye ze kyange kisobola obuta ending in tears and it ends in water. Kabalirese tuli mu session za shows zino. In fact nze nali nalanga dandoza ne show yange federation okubanga yatandika. So bine bintu witeka lijja mpola lijja likula liyita mu system nene n'abali accepting abalala nnyo olusi baagala endongo olusi tebaagala ndongo. So wabawo abali delayinga wabawo abaagala lyanguwe process yeteeka okuyitawo kirala nnyo. Sigenda kunenya muntu n'omu nenga kyemanyi federation ekola omulimu gwayo. bali be bakuteekako endongo gwe yabateekako endongo. Nze simanyi nze nalanga date yange tetulinayo ka meeting mwe twatuula ne tugamba waaye tweteekeko. Kati engeri gye tutali mu bibiina birala buli omu bateesa ekintu kyabwe mu ngeri yaabwe. So ne bateesa ne bagamba nti naffe tulina date bweti. Osanga nabo baatuula ne bagamba ne date kwe tulina okusinziira ku bye twachivinze ku bye tupushinze ku bye tutwala mu maaso. So buli omu yakyuzinga date yo ku lunaku lwe. Sisuubira nti yagenderera. Bafaani bo bagenda kwekutulamu. Abafaani bange tebasobola ate abange baba bange n'ababalala bajja kuba balala abanaasobola okwekutulako era banamalirizanga era bajja kubeerayo babeere akabanga akatini bamale bakole ki nange ate kijja kunyumira nga kyo zonna zikoze kubanga kijja kulaga buli omu alina DNCA. Odde mabega y'ewuuma ekigenda mu maaso odde wuma weeri okitegeera. So federation wevuddeko noonya ffe betubadde nabo federation president wange vice wange baani bakumba babaddawa batuga nti bakumba baddawali waliwo ekitambula nze nga ngoberera kubanga abantu abo mbakiririzaamu ensonga lwaki mbali mabega. Mukwano gwo Saha yagudde mu bintu bamulonze okubeera vice president. Alhamdulillah Saha yafunye chance ye teri bukulu butava eri Katonda. Saha Katonda yamulonze abeere vice waki wa uma abeere vice wa gundi. Ate byogerwa nti yalaze kubegama ba federation kwa yo yasoka abaketambwe bakoze oye nyine yabyogera ino komawo kati atubuulire kiki kye yali abega kye yatwale yabege yatubega kufuka vice wa uma nti yafuuse oba ffe tugabo obwa vice nti olina bubega n'obunywamu. Soko omubuulire obukulembeze nno kuba byagenze yali yesimbyewo era mukuba akalulu n'akayiwa n'agamba nange nali neesimbyewo. Soko omubuulire nno kuba eri yali ku opposition. Saha amanyi ekyokukola. Saha muntu mukulu ansingako obukulu nti endowooza ye eri faster okitegeera. Naye era obulire omusajja yenna atandika okuwandika oluyimba ne lunyumira omuntu asukkamu mu babiri aba muntu mugezi. So amanyi ekyokukola amanyi kyazaako amanyi kikyaza amanyi wadda amanyi n'engeri y'okwasaganya mu system ajja gikwasaganya. Sina kyensobola mugamba naye ze kyensobola mugamba bugambi mashallah. Naye Sindi yali mu federation ate yali wa uma. Saha yali wa federation ate yali mu uma. Kye kiri mu maaso ko bonna babiri bazze ate bonna nga mpagiriwaga mu uma. Betwali tusoma batugamba nga you have to look for greener pastures. So by finding a greener pastures as a person ng'omuntu omanya nti kati wano bannaye wano sikyalina wenywa kutuzi sikyalinawo omuddo gwendya. So people are looking for greener pastures. Kyenkugambye nti nange oba federation bagijjeewo ngenda kumaga ndaba ekiriwo ekitambula era nja kugenda. Geosteady. Ye ng'omubira nnyo Geosteady. Hajjat already ali mugundi. So,